People power. Our power. Yes, I would like to welcome you, Mr. President. You are most welcome. The one and only. There's another moment. Are you ready to speak to us? Please don't cry. Just be a tough guy. I am so happy that everyone's here. I hope you enjoy this documentary. And I'm not going to watch it because It's okay. You want to say something, Shadrach? People power. Our power. My name is Shadrach Mbogo. I'm the third born to Robert Chagulanyi. Yeah, me and Sue, we aren't going to be able to watch this movie again because we are traumatized from what happened in the events of this. This isn't even what 1% of the violence that occurred, but it was still too much for us to watch before, just one time. And we are very happy to see everyone here to watch our movie. And sorry. Yeah, that's all I have to say. Thank you, thank you. Never may deny you, never may deny you. The sign of doom, trust in God. Come here, Shadrach. Trust in God and believe in peace. One day everything is gonna be fine. Everything's gonna be fine. One day everything will be alright. Come here, Siri. One day everything is gonna be fine. Everything gonna be fine. One day everything will be alright. I say you will. Put up the vibe. One day everything is gonna be fine. everything's gonna be fine. One day everything will be alright. Ladies and gentlemen, please take your seats, ladies and gentlemen. It is lovely that we are here. I want to welcome all of you. It's a very special moment that at least we are able to reminisce together, to look back together. Ladies and gentlemen, I want to salute all of you that are able to be here. I'm aware that there was a lot of military police violence outside there, but we are here. We refuse to give up. I want to salute all the comrades that made this possible. This film, ladies and gentlemen, like you're going to see, not even 1% of the violence that we endured is captured in this film. And indeed, I expressed to Moses Bayo and Christopher Sharp, the directors of this film, why this film, like I thought, was making Museveni so clean. Because the atrocities are not shown like they should be shown. You're not going to see when they're killing Frank, but it was captured. You're not going to see when they're shooting Ashraf in the head, but it was captured. So many people were tortured. We have all that on camera. We have 4,000 hours of footage, but the film is just 2 hours. I asked the directors, why did you not include all that violence? Because the initial intention was to show the world the extent of violence that General Museveni has caused to the people of Uganda. They explained to me and said that they couldn't show too much violence. Otherwise, it would turn off the people from watching the film. Eventually, I agreed with them because all over the world where we've been, even the little violence that you see, actually, the people, especially the whites, think it's unbearable. Secondly, and most importantly, I want to communicate firmly that myself or anybody that I work with, we were not paid, not even 1 shilling or $1 for this film. When the director approached me and wanted to document our story, I saw an opportunity of us showing the world and inviting the world into our struggle. So take it from me that none of us, at least not myself or anybody that I know of, was paid. We were not paid to tell our story. It was an opportunity
that we embraced. And also, my family and I are not the heroes of this. The true heroes are those that laid down their lives for the struggle for freedom in Uganda. Those that are still in prison, the Olivia Lutayas, the Machetes, the Kalanzis, and many others that are suffering for the cause that we stand for. Today, amidst us, we have the sister of Yasin Kauma. I'm told also the sister of Frank Saint. So basema ne banyabo mbadde ngezako bagamba nti okusookera ddala ndi musanyufu manyi nti poliisi n'amagye bakubye abantu baffe abamu babakutte naye mwebale butapowa ne mubeera wano mu bungi kya muwendo okuba nti tusobodde okusinkana ne twejjukanya embeera gye twayitamu. Mweno firimu gye mugenda okulaba ebintu bingi bye mutagenda kulaba. Twafiriminga okumala emyaka egisukka mu 5 era tubadde ne essaawa 14 eza footage, essaawa 14. Twasooka na kulowooza nti ebire series naye kubanga twayagala message yaffe etuuke omulundi gumu, essaawa ezo 14 zaakendezebwa ne zifuuka essaawa 2. Ebintu bingi ebitali mu firimu eno bannaffe bangi be batta nga babatta tulikodinga. Frank Senteza bamutta byonna biri ku kamera. Ashraf Kasiri bamukuba omutwe obongo ne bulabika byonna biri ku kamera. Ne bannaffe bangi nnyo n'ebingi temubirabyeko ne violence mungi nnyo temugenda mulabako mweno film. In fact nali disappointed nga nakagiraba ne nebuuza ku ba producers ne mbagamba lwaki Museveni mumulongooseza nnyo, lwaki ebikolobero ebisinga okuba ebibi ate sibirabamu. Ne banyinyonnyola ne bagamba singa bateekamu violence omungi ennyo kyanditanize off n'abantu obutalaba firimu eno. Bwelo oluvannyuma lwa byonna nakkiriziganya nabo kubanga bo baselectinga ebitonotono ebyetaagisa n'ebirala abalaba firimu bagenda ne babinoonyereza. Ensonga ey'okubiri ate nga nkulu nnyo njagala okutegeeza bonna abali wano n'abo abatali wano nti mukola firimu eno tewali muntu gwe baasasula. Tebansasula wadde sentemu oba okusasula abantu bonna benkolagana nabo. Director wa firimu eno bwe yaleeta ekirowoozo nga ayagala okufiriminga struggle yaffe nakikkiriza kuba nalaba nti tufunye omukisa ogu inviting oba oguleeta ensi yonna erabe ebyo ebigenda maaso mu Uganda. Museveni awa sente nyingi nnyo okumakinga sure buli ekyapeninga kikomaawo. Era singa tetwakola eno story mwandibadde nga mubinyumyako ng'abalimba ebyaliwo mu 2021. Bwatyo bwakola ebikolobero bibaawo saawa zino okuba tewali documentary ebyekasese byakomaawo, ebyomu Northern Uganda byakomaawo, ebyeruweero byakomaawo. Museveni ajja ne mulaba nga ali clean. Naye kati twamu documentinga forever. Finally, I am very glad that this film, after winning the Cinema Eye Awards, after winning so many documentary and film awards, this film has been nominated for the Oscar Awards. Now, I'm sure some of you may not understand what it means to go to the Oscars, but these are the biggest film awards on planet Earth. Mwe ba artist muli reflection ya society mwe mukikirira omuntu wa bulijjo in most cases. So mwe bali mani kumanya mazima ate mwe bali ku communicatinga kitusanyusa nnyo Kabako Rainy omunoyinoyi sebo big eye zenateranga okubasa abayimbi naye basa abayimbi wabuwamba wabutwalira ddala musajja gwe sebo webale nnyo Dax Vibes Dagi Nice. We really appreciate you. We appreciate your friendship. Topic kasende obuzibu natandika okubamenya kakati nyizo okumala obudde bonna nga ndi mukwogera kuba artist mweka naye bannange mwena abejogeddeko ne besogeddeko tusiima nnyo your friendship, your comradeship. Mwe bali butaswaza nsi yammwe ate nkakasa ne gye muyite era abantu bababuulira nti kye mwogera kiba kituufu. Mwe bali kuba bagumu bakulembeze bannange mwena mwebale nnyo mwebalire ddala bannange. Nga bwe mbagambye nti eno firimu eyinza obutalaga byonna, bingi nnyo byetalaga, bingi nnyo n'abantu abamu ababeeranga behind the scenes, naye
nga bwe tubagambye nti abaali bagidirectinga oba abaali bagitematema bo banoonya bayagala okavinga story kubanga bomanyi ffe twagala buli kimu kye tuyitamu kirabike naye ate bino bye tuyitamu naddala eri mawanga ag'ebweru byewuunyisa kati bibeera back to back to back omuntu ayinza okuva mu firimu eno n'asibira mu ddwaliro n'abeera traumatized yembeera ffe tuli bagumunyo bannayuganda okuba tuyita mu mbeera eno nekisigala nga nekyatuddayo so ensonga lwaki buli kimu temukiraba nga bwe mbagambye nti na complaininga ne ngamba bannange nga bingi ebitaliimu naye ne bagamba bo baamanya nti ne boolagako ebitono byolazeeko n'olaga mu 7 ebigambo byayogera then n'olaga ne behind the scenes kimakinga sense nalinga sikanya nabo paka eno documentary bwe baginominate nze ogenda mu Oscars so banayize gwe mulaba banange kati neyite Oscar nomini mu 7 Oscar nomini kuba yesaabatemu yazanye ng'omuduyi mweno firimu ebyo mumutyamu kwe twamukute ne tumuzanyisa ne mu firimu ng'omuduyi so mu 7 agenda ku Oscars sebo ngaba Iroyo Kitagawa kati ku mulundi guno yesaabatemu mu byaddala mwebale nnyo mwebalire ddala nakyogeddeko nziramu nenkyogerako nti eno firimu tebatuwadde n'ekikumi bapo bagandiso bawulireeyo nga bagamba abo ba Bobi Wine bali mukola ssente just tuli ba star tifeesi zaffe bwe tubeera mu kintu n'amawanga g'ebweru gajja ne gabagamba eno story katugifollowing era ffe nga ba artist banayi kyekyobugagga kyokka kye tuwa Uganda is to bring our star power nogamba oli Bobi Wine abantu bakuwuliza Uganda this is what I give to you nothing more kolagana n'abantu abo balewisi baba Harvard abo bajoero basoma nnyo ba deputy president bange ba PhD naye this that I have the acceptance from the people that is what I bring on the table yensonga lwaki ku mulundi guno osanga nti struggle yaffe erimu aba boda erimu ba Edi Mutwe Bakinyozi erimu ba Bobby Yanga batunzi ba ice cream n'abalala this is a common man struggle so for you fellow artists Big I, what you bring to the table is your star power. And all that love abantu gye bakuwa ne bagamba matu omuntu gwe twagala ate ne byayogera bye bikiikirira ffe. Ensonga lwaki abantu bakwagala lwenyi, ensonga lwaki abantu batugoberera. So buli munansonyiwa mbesibyeko nnyo naye buli wensinkana ba artist banyino bye bagamba ebyaffe ne babimanya. Bannange temupowa. Temupowa banzijukiza era obuno obubaka akanyongere mbuyiseewo buvudde mu ba foot soldier bangi nnyo baadde tebalabanga kweno film era aba foot soldier bangambye ate nange nzikanya nabo nti buno obubaka bugende eri ba politician mu abagezaako okumesinga struggle nga mumaze okulaba abaana tebayitamu abaana bangi twabaziika Darita tetumulabako kati mama we bajja wano eky'omuwendo kyayinza okufuna ng'amazzi aganyogoga mu musana kwe kumanya nti fe abasigalawo tukyagoberera omulamwa muwala we gwe yaliko famire ya Yasini eri wano n'abalala bangi nnyo abaana bali mu makomera Olivia Lutaya yali mu komera paka olwaleero talina we yali yeesimbyewo so eno message egende eri mwenna abakulembeze bino bya ddala tetuli mu kusinika mannyo you should be ready to either stand by the values that you promise oba abantu bajja kulabisa bino bya ddala abantu balina ennaku yaabwe ate tebagenda kulekeraawo ate oyo yenna ali atuliddemu olukwe tujja musuula busuuzi bali fe tweyongereyo paka nakyemali abwe tulimuddako yeffe bamu tetukyukanga yeffe bamu tuyinza okumera obuvivivi obutono tuyinza okuba n'enkovu ezimu tuyinza okuba amannya agamu gaba gavuddemu tuyinza okuba n'amagumba agamu agamenyese naye ffe bamu kye twatandikirako kye tuliko era kye tugenda okubeerako paka nga tufunye freedom yaffe same mission so bannange ekisemberayo ddala olunaku lwaleero lwandibadde lunaku lukulu
It's supposed to be a public holiday, but it's Museveni and his family's public holiday. Kubanga sawa zino mulaba batwetolodde ne tebalina kyakola. Eno film already eri ku YouTube. Ate era tugenda kuddamu nga Comrade Nobia ne basuubiza, tugenda kuddamu tugirage wano ku saa 11. In between mbadde nsaba lagagira anyooka. Teseza bubi bamiziki. Saba imbi teseza bubi. Yeah. Banange mwebale nnyo kusigala ku mulamwa. Maliriza ekisemberayo ddala nabagamba nti kamera yo ye mundu yo. Nkakasa Museveni tewali kikonde kye bali bamukubye emyaka 38 gyamaze ku bufuzi nga kino. Museveni tafunangako slap. Museveni has never gotten any slap in his ugly face like this. Kuba kati ensi yonna yonna emumanyi nti dictator nze ne bwanzito olwaleero. Okitegera? So, kamera yammwe mugende maaso nga mugikozesa. That small caption that you capture could change lives. Mumfuna baganda bangi. That small usage of your phone can change a life. Katwiti ke twakola marua ke can savinga. Mulabye omwana oyo gwe bali bakubika jansi. Kasim Migadde. Naye omuntu omwe eyali afilminga yatuyamba okulabisa eyo scenario. Kati eyo scenario naye genda ku Oscars. So, temulekerawo baganda bange mukozese simu zammwe, mukozese social media, mulabise mu buli ngeri yonna yonna esobola. Bino tebikoma wano. Kati Museveni gamubugumye dda. Kubanga amanyi anytime alina okumalira mu ICC. Buno bujulizi twatwala Museveni mu ICC naye ne buno bujulizi. Bino si bizanye, bino bya ddala, ate n'ebirala biri awo. Nagambe zino mulabyeko essaawa 2 katusigazaayo essaawa ku 14. Bojjako essaawa 2 wasigala essaawa meka? 13:9 nazo tujja zijjayo mpola. Mwali mulowooza nti baamini be bali ba dictator babye nnyo, naye Museveni ate ye mufu nnyo. So, don't stop my friends. Temulekerawo, mugende maaso, obuwanguzi bwaffe mu buli ngeri yonna. Nkibagamba bulinaku nti one day ate nja kuba nkyali mulamu, nja kubeera wano mbagambe saabagamba muddemu nti watugamba. Mwebale nnyo, mwebali edda.